Inside Story Uganda, real source of political updates. Watching numbers, because we've seen people having numbers before. Nalaba numbers of Dr. Kizza Besigye. Nalaba numbers Honorable Mama Mbabazi. They were equally huge. Nebu you get Chemwalabi Olinga got Checho Okuba ne muchifano got yes. Because of these numbers. Kurali. Mwatugamba. Ntino ntimuli nalaba numbers mwatugamba tetulina abawagizi ate honorable simwe mwatugamba NUP terina abawagizi si balonzi anti kyenkugambye anti honorable abawagizi si balonzi goyawulo oti abalonzi n'abawagizi kubanga nalaba numbers mwami Kyagulanyi ageze ekisolo in thousands kumwatuka mu ballot opposition combined mwafuna obulu mwafuna obulu 10 nga mubina wagenze ku muzikiti n'osanga abasiraamu bali munda naye tomanyi oba wasanze abasajja bali munda nga baazina muzikiti naye nga oli mweraliikirivu tomanyi oba basiraamu basiramu obasanze munda mu masijidi fe abakatuliki bwe tusanga omuntu ng'ali masijidi mu biseera bya swala nga bajjudde ate sidde nembuuza oba bano balokola abali muzikiti baba baswahaba wabadde banoonya maseko tubuulira ki naye bwe tuka ku ballot box tebajja ebyo biriwo obitaputira ku ki kubibaddewo kati nkugambye nti omulundi guli you live alone the by-elections. The by-elections have their own gundi obugundi bwazo. Nkugamba tugenda mu general elections, not by-elections. I'm talking about general elections. Mwe tugenda okukyusiza eggwanga mwe mwatugambanga nti Western Uganda abanyankole bawagire NRM ne tutuuka wali embala musajja n'alagira nti makube ne ku miggo mu bawambe n'okubawamba walabye General Museveni we yabadde embala gye mugamba gyali n'abawagizi nga babasomba naye nga tebawera ate babadde bawera nga babasomba ne bakwatibwe ne batandika okukwatibwa ensonyi ate baweze mwatugambanga NRM gyeri embalala konka baragahi abembalala bakagenda ngahi abawagira NRM mu rubuga olw'embalala omushinja yagenda omushinja yagenda bamwe akwenda kulia kakati no twetaaga mutandika okuyiga politics w'abasajja bano gwe bazannya ow'ekiyaye okuportrayinga support gye batalina anywhere basooka ne baportrayinga nti Buganda eri mabega waabo oba twalabye rally za njawulo because I saw people there. I saw people in Mbarara ku rally ya Mwami Museveni nze nalabye obwedda basombe nobeera in power for 40 years ng'okyasomba n'abawagizi bo nobeera ni power for 40 years notandika okulwanira ne space y'ebipande biposters you are in power for 40 years nolwana n'ebipande bya opposition babiyuze wogenda okubeera mbu bateekewo ebibo bakulabe konka Uganda twakugambire okazira abahagizaha wano tolinawo bawagizi mukamugirangu taine bawagizaha twamugambire nti aha murugo lw'embalala okazira bahagizi tabine kakati naye yatuuseeko nga mukambwemu yabadde mukambwemu era mu abamulomba mu ngalo mulina okuba abeegendereza mu budde buno kubanga mukuŋŋaanya ssente. We told General Museveni the people you sing around you don't genuinely support you. Someone is telling you here that you should calm down. Yes, because the people who came to see Kyagulanyi wanted to see their best musician. Best musician. They came to see the musician. Who no one? Vakumboziza abanyuba amalwa. Vakumboziza abanyuba amalwa. No amalwa agondeka. Bamita Julius. Julius Wakasanke. Golowooza lwaki abaze kulala ya Museveni tebaze kulaba balunzi bande. Obaba yimbi abalaba abaddeyo. Oba abaze abaze tebaze. Bastesha mayanja bano. Bana ababuka mu banga. Why do you think? Do you think being a musician it makes you to be a fool? Gwe sobola okola ba musician bye bakola. Gwe aleeta ebyo. Mwe mulyako omusajja sende mutuuka n'okumweraliikiriza ne bamugjawo okulaale ne bamugamba bamututte kuwumulamu nga naye kyalabako takikkiriza.
nabuuza ati konka abawagizi bali hamunonga akagenda nkahi murahi akagenda muri nkahi ab'olubuga olw'embalala nga tali kureeba n'ateeka mu ssente ze. Twababuulira nti politics ono aliwo gwe muteekawo ow'ekiyaye luli mwatuyitako mu covid ne muteekawo ennanga. Olina interest y'amaanyi muraliza mu M7. No, eggwanga litulimu ttaano. Ozigobe. Eggwanga litulimu ttaano. We have been the alternative government. Kati tulina okugoberera n'obuuza ani army commander, ani police commander, ani CID. N'okompeyalinga ne CID wamwe gwe muleeta. Nobuja ni notunula ni army commander kweka kati tu mwafunye do obuyinza anti kati obuyinza tutandise okubulabako obuyinza sebo sawe no mulengera ku buyinza bwe obuyinza sebo tubulengera honorable nali nawe obuyinza tubulengera sebo anti gwe nakugamba golina compound eyes zitalaba kiti tulabafe kuwa compound eye batusomesanga mbwe buke bina compound eye tebiraba kintu mu ngeri yakyo mu mazima. Kati nza maso ga compound. Kati gwe nkubujo na compound aya atalaba kigenda maso because even these so-called generals are worried. Olaba mu biro byabwe twabagamba nti tuba tunazimba eggwanga ekyo tutadde mu 2021 nongambe bigambo byebimu tulengera ku buyinza bubu no tubulengerako 5 years down the road mu 2021 waliwo ebyagwa bitalaze twafuna covid. Omusajja nakozesa advantage ey'okubba obululunga yatambula yekamugwanga ati uliriza bakumbozi nakugamba modern day thieves bwakubba ate yakuba enduulu omubbi ababbi b'NRM bwakubba embuzi yo ate yadduka akuba enduulu embuzi bano kati babeera confused omubbi wuuyo naye ng'ate agenda n'embuzi yo. That's why we are confused. The other day, OHT Honorable Betty Kamya came out n'atugamba nti mwe mukyali awo ne mumanyi nti abasajja buli mwaka babba 10 trillions. 10 trillions. The grand thieves of this country. Can Museveni explain to us as a country, as a chief executive officer, who takes those 10 trillions? Because those 10 trillions are not taken by the ordinary citizens of Nakaseke, Olo Ngoma, Olo Semuto, Olo Kasangombe. They are taken by these thieves. Nebazireta ne mu bululu ne babawa 10 trillion ge makubo 15 aga chorus ge babba annually ne parliament erina wali reports duli twali no musajja ono era twetaaga ennyo okumuliko organizing and history of Uganda Tamale Benjamin Ampadente mukulu Muwanga Muwanga omumanyi eyali auditor general Muwanga nga tuwa report naffe ze twadependingangako mu parliament gwali webuuzizanga mu Uganda who takes those 10 trillion, who steals that money? Tamala Ampadente ngende mbara bampente yange anti agikutere ku simu ekyo kiba simple ebintu biba modernize omusajja abeerera kya nakugamba nti nkuwadde motoka nagikuteera ku simu tolina kuddawo kulinda mbusimanyi asooka jeno amale kujja ente bagiteeka ku simu mugambe nti ente eyo namba yeriki ng'ogiteekako ku simu ajja kugireeba mukasage kungu nyowe nakuha benzi bagiteeka ku simu ekyo tolina kumala kuweta wali eri kakati naffe nga bannansi tulina okutuula twebuuze tutuuse tutya wano we tuli tuzaako ki waki buli omu yeeraliikirira munne olwaleero omuntu bw'ajja ku geeti yo osooka kumweraliikirira ekitaaliwo nogenda fenga balutamaguzi nogenda mu ofisi ya speaker wa parliament ne bakwaze emirundi 6 ng'omuyekera newe mudda wana ate mu housing oli akuyita koligi wogwo yaze emirundi 6 minisita wa Museveni ng'agenda mu cabinet n'agendanga n'ekindaazi kye mu nsawo kubanga naye yeekengera bagenda otuula nabo baminisita banne ne mukama we president amwekengera. Tamale Benjamin anteddeko million 2 wano n'agamba gandi bite wadde millions 2 webale munonga webale munonga ejaha zigure embuzi mu rugo zigure embuzi
nogamba runyankore kandi n'orugamba je mu rugo olw'engoma zagula embuzi runyankore n'orugamba je kakati tamale millions of bili webale agai kungu you can buy that cow please I will buy tamale Benjamin ali Mbarara asante sana webale alabika mulunzi oyo ise farm alabika mulunzi kuba ennaku zino teri business people basobola kuwaayo yadde kakadde embeera gye bayitamu ey'omusolo onage kungusoma namba nange nzikutereko twala ku processions on mwabaki mwabatawulira akakiiko k'ebyokulonda kagamba mutuula nako nga temunnabagenda mu kuba rallies but all they see are processions thousands of people nga batambula mu makubo kakati gwe kye twagala okugamba the regime is extremely scared regime batya processions are normal they are normal mukulu byabakama twakugamba waliwo byobuusa amaaso n'otandika okututeekeyo kuba ffe tukutunuulira akaluke tugendamu example gyewadi yakadaali n'embaga na buki oyina example gyewabadde somewhere simanyi embaga simanyi anti nakugambye kiringa bw'ogamba omugole ogenda tolina kukumba mu kereziya ogaana oti omugole okukumba mu kereziya ng'agize okukumba is part of the system ne zero processions as long as they don't harm people tetugadde makubo tetuna bantu betukubye ate mwe mwali badde mwebazanya ekibiina kya National Unity Platform naddala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu discipline gwatadde mu baana mu myaka gy'ekinaana mwakubanga abantu emiggo ne mukola effujjo lyammwe mwe ne mulowooza nti n'obuyinza balina bufuna na muntu kuba munne kwekyawa mawanga ffe Museveni bwe yali ewaffe yali apurikinga message of hate to some people not that naye kakati tubebaza bwe kibatuusa nti nkugambe what I'm telling you see nkubuuza kirala noddamu kirala lwaki bwe mukkiriziganya nti procession tezikolebwa muzikola batugambye nalabye tuze tulaba abantu processions are no emotoka zijja nga tezinawo ziyita gwe ababadde Mbarara tebakoze procession General Museveni ng'akubyeyo laale nejjo yakubyeko akalulu ak'ekiro ne mugamba nti ozakaleeba akalulu mulonga campaign yakubye ejjo ez'ekiro ne Mbarara babadde mu procession tetubye bantu bino bali mulowooza nti mujja twala t-shirt zeni UP muzikoleremu effujjo biri General Tafire be yagamba be bakoleranga mu uniform za UPC ne tukyayo abasajja ba UPC ku bwereere zenga very well we are sorry for the UPC supporters for having been misinformed nti obote be batukulanga kefujja abasajja bwe bakkuse nga embuto nga zibali eno mu bulago ne batandika okwogera anti tubeetondera nti bajjajja baffe babakyayira bwereere kumbe bwana agasajja ge gakolanga effujjo gasobola okukyayisa oli kubigambiri byayogera nti bebayambala ne bajja ne bakuba effujjo ne bakola effujjo kakati olwali tukugamba byabakama ffe tukugamba updated voters register goyogera ku polls manya ku processions tukugamba twetaga updated voters register now not tomorrow now kubanga etteeka lyakugamba olina otuwa updated voters register nga kati we mwakoze ennaku z'abavubuka bagiyita era obulyako obuyaaye mbw abalonzi bonna be bawandiisa temuli n'omu yafa batuletedde abalonzi mukulu byabakama be bataddewo mbu abagenda okulonda guno gwe muwendo gw'abakyala guno gwe muwendo gw'abasajja musimanya abalonzi bali obukadde abiri bukambwe buti temuliimu yafa temuliimu nanka bonna buli gundi bwe mutulabako amatwa muwanvu mutuyita ngamiya bw'olaba amatu ga lutamaguzi nga mawanvu nnyo ompita ngamiya oba ompita kamyu ka mu nsiko oya mukulu byabakama atuyita ngamiya mbu simanyi tumugamba twetaaga updated voters register tagituwa bwe beebuzaabuza babateekawo statements endalalala bwe beebuzaabuza of course ffe tukimanyi nti naawe oli ku muliro naye twakubuuliddeko ku kalulu kano ke tugendamu mwemwe mwalowooza nti protest mulowooza nti tugenda kubasamba mu bifuba protest is not about kicking you protest is forcing you to do the right things at the right time please this country
will ban. No. Anti kati ulira nze nkugambe gobadde omanyi protest tegeza kuba muntu. Fwe protest yaffe egamba leeta ekituufu. No, listen. We want a peaceful country. Which you have worked for. Yes, and that's what we want. Anti uliriza. What you want is different from what you have. No. You can't say the you country. want, but what do you have? You can't say the country will ban. Nobody wants. Because you see, honorable, listen. So just a minute. Obote bamugamba mu kinana nti munange bagenda kuleka milioni nga zifudde tewafirwa muntu fe tweberwero twafi. Tekuli kutebakulira. Nze ndowooza kyali badde ekikulu mu kaseera kano. Kukubiriza abanansi kubeera ba mirembe, kukubiriza kola ebireeta emirembe, kukubiriza emirembe bagikolerera bukolerezi tebajyogerako bogezi. Buli omu abeere calm. Because when this country bans, honorable, Ngabo Yogira, that the country will ban. Yes. You never know now you may ban. You can ban in that prevention fire. Is better than cure. So that's what we are saying. Nange nera likakole ekituufu nze okimanyi tuwaliwo abantu betali. So it should stop at that. Gamba bugamba nange tukole ebituufu for the good of our country. Anti akyenkugambye tokiwulidde nkugambye mukulu byabakama oli mulamuzi. Okwewala okugenda mu mbeereyo. Nange ensibu ebaninga nze ndi mulimi wa mwanyi nze nazitundawe mwanyi zange. Ensibu ebaninga amapajera ago gemufunye ku sente enzibe munagavugirawa amayumba ago gemusulamu agalinga amahoteli amaduka so kakati naffe nzoma inze I am happy that you are preaching peace. Please do preach peace. Yes, we preach peace unnecessarily. Tujja kubakaka emirembe tubakakamikake mukole ekituufu. Abantu beekyaye tulina sebo mukamange kungu ng'oli Uganda nebwejja omuliro talina yadde bulangiti talina yadde binika naye atuulira. You don't give chance to chaos. That's what we are saying. Chaos ejjanga bw'olaba ssenyiga gwali waddeko chance ku ssenyiga. So auntie, you see bye babanenye bi honorable. Bwogamba nti mwagala mirembe. Emirembe gye twagala. Byabakama ne abasi byakagaba babadde boogera ku kyabadde for example Busoga. Nga bagati waliwo provocation. Which provocation? Aba security bakasuka amayinja. But those are partisan leaders. No, ndi mmwe. Abebyokwenda mukasukira security amayinja. Kati gwe katuwe ekyokulabirako. Me, especially me, I am one of the people. Uliti jachebe mirembe tunogikolerera. Why do you throw stones? According to Abakama. Obusiramu babukolerera toyogera bwogezi nti ndi musiramu twagala busiramu babukolerera. Yensonga lwaki olaba wabeerawo mgundi 5. Okusinzira ku byabakama. Obusiramu obumanyi. Swala 5. Eswala 5. Waki totula wali n'ogamba nti ndi musiramu n'otazigenda mu eswala 5. Tulinaga nti balina abasirikale bali injured because mwaba kuba amayinja. Sorry. Balina emmotoka. Sorry bwe babanga gwomanyi otya nti oba abakuba bali gunizize NRM. Gwenze kubanga naffe mulina otuwa ekitiibwa mukulu byabakagaba okubeera IGP tekitegeeza nti the police as an institution oba Uganda kubanga ffe tukugambye nze omu ku bantu abassaamu ekitiibwa the gallant police officers, gallant arm officers. Netugamba they deserve better. Era ffe message yaffe kugamba ne bw'oba member wange wa NUP, why should you injure a police officer? Why should you kati muyinza n'okugamba nti owaka pikipiki oli gwe nalabye ku gondi ku kamera eyazze n'akayisa mu wa poliisi oyinza omuteekako nti NRM mwanya wa NUP wamulabye? Wamulabye? As much as inaffe to preaching a gospel eri civilians to respect police as an institution, arm as an institution, you should also preach the same gospel. Gwakyo wa police okuba abantu mu tear gas kyekikusasuza obukuba emiggo obukuba emiggo okuba baaki banansi nga bagenze kulira bagambe ndiwabeerawo ensobi kubanga wuliriza ffe tubagamba teri wa NUP akkirizibwa kukuba wa police jinja, teri wa NUP akkirizibwa kuba wa maje jinja. Kati we tubagamba tulina okuzimba Uganda buli omu gy'alina okweyagaliramu nga n'owa poliisi talina kutya wa NUP ali mu overall move. Oyagala nzikirize by'oyogera njagala otule mu kamera yange ngirabe yo kamera yo ng'omukulembeze obuvunanyizibwa gwogambye nti preaching emirembe nange njagala mirembe eri tunula mu kamera eno ovumirire omuvubuka
bwetwalaba mu Katambi ne tukyalaba mu Butambi eyalumbye omukyala omusikale wa traffic n'amukuba anti kati osooka kumanya kozi bw'owulira nti no there shouldn't be any justification bw'owulira nti omukazi yalinye nyazaala we mu kifuba ng'oli mulamuzi yabadde ku raali yammwe honorable yabadde ku raale najja na ate owa traffic okola ki ku raale kubanga violence nange neetonda ku lw'abasirikale baffe especially the soldiers, the gallant police officers, gallant soldiers who do their work professionally. Tetukiriza muntu yenna kiba kikyamu okumukuba ejjinja oba okumukolako effujjo. In the same way era tuvumirira abapoliisi abakozesa effujjo nga gwe yali mu kabangali n'otomera abaana ba boda abali ebbali. Uwo omusirikale wa polisi n'otandika ofuuyira abantu kamulali mu maaso gwe bajja kukolako mumbe anti kyenkuga if something is wrong tonawuliriza conclusion yange sooka owulirize lwaki tosooka kuwuliriza conclusion ya statement yange gwe bajja kukolako olw'obusungu bw'abaana abo naffe tugenda kujja okkondeminga ekintu ekyo nga kirireeta omusajja omufuuyidde kamulali mu maaso ali kulaale ovudde eri omutomedde mu motoka so namwe tubagamba naffe tuli bakulembeze we condemn such kind of hooliganism especially ezikolebwa kuba professional soldiers professional police officers naye namwe abababeeramu abeeyisa obubi naddala kuba nabyabufuzi naddala kuba opposition mubagambeko nze ngenda okujja omugamba nti owaayo omusajja owaki obadde omunyiga ng'akulaga amaaso talaba wamufuuyidde eddaka mulali mu maaso ekyo kiba kibi nnyo message of peace. Thank you sir. Panange honorable lwaki temutusaasira ng'eggwanga ate okubasaasira tutya nga temwesaasira buli weekend oyo na parliament kyeni mukulaba parliament kigyolina efaanana for etya example nalabye parliament government ya spending 37 billion okugula power stabilizer eya roofings limited nalabye actually leader opposition naye ng'akugamba nti bannange criteria kyekozesebwa bano abasajja bannagagga okuba nti gavumenti esobola okuba bairinga no ababasajja mulina okumanya banyimanyini makampuni abo ekyokubiri parliament mwotula you approved an additional leero 6 billion okuziwa ministry ya tourism okufundinga commemoration ya Martyrs Day across kiteke mu Uganda jejamu ekasa no problem ne approving extra 23 billion okuziwa Uganda Revenue Authority okusasula bonus waba staff olokuba nti bakunganyiza sente ne mutakomao ne muyisa additional 1.2 billion ezigenda okukozesebwa mu kugula station wagon ne 2 security vehicles ezasaba minister Robina Musafiri na Banja ne mutakomao honorable Lutamaguzi olunaku olwajjo ne bwa president Robert Kyagulanyi ngaze mu buyinza nga bwe mulaba ensolo bwagikutte ku bwoya naffe twetaaga okusanga abantu abatali basse mu gayavu nga buli omu alina kyakola ekiyingiza sente mu nsawo. Njagala kusaba bannange abayuze ebipande byange byonna olwaleero bukedde ku makya mu tawuni y'e Namirembe yonna mu Nakaseke nga bagenze banners zonna bazisalamu. Baneefe ne bwe mutukolako effujjo ne bwe mutuwalana temusobola kujja obuwagizi bwaffe. Ebipande tebirina musango. Bangambe waliwo n'omusirikale omu weeyo mbukufu eyo gye bamuzaala eyo jajja bwagenda akola effujjo agamba Museveni yamulagidde mutemulina kulonda Lutamaguzi mbe balonda Lutamaguzi bajja kumutemula. Sebo musirikale gwe weebereremu si ye gwasoose mu magye ne boba waranka kitokkirizibwa oba oyagala kwetaba mu byabufuzi byaffe eby'e Nakaseke jangu yambale kubanga omusirikale okujja ng'otiisa we mugane mujja n'obumundu nange siri wa bulijjo ssebo oyinza okujja newewerera Lutamaguzi nange sirinzekka ebipande byange bagenda babiyuza babisazeemu nja kwako ne kunanka ku mikutu gyonna bewatimba abantu babitimbula banners bazisazeemu neze kyembadde ngamba waliwo omusirikale yagenda atiisa abantu bange yabadde ku mukolo gwe Kaddunda n'abeera omukwanjula batugambye obeera mubende wali amakaago naye ng'osibuka okufu
mbojja n'okola effujjo n'ogamba Museveni yakutumye okukola ku lutamaguzi nzo oyinza okunewerera okuntemula ate ne batemula gwe okusooka gwe mulowooza ffe tuli feka mbugwe gy'oli okola effujjo lyo ogambe mbu nogundi batutemye okumutemula oyinja kuba tonnantemula nga gwe basookusa okutemula gwe lowooza lwaki information ebintu ebyo bibi nnyo kisibeeragire biwulika bubi kisibeeragire era naffe tubagamba abewerera okutta oba okutemula omuntu yenna kintu kikyamu mbangambye mbu omusajja abaddeyo simanyi mu kwanjula kwewaabwe yekufu n'agenda neeyo simanyi na mirembe mbu amanya Kaddunda ku masomero ku mukolo yewerera mbulutama mbu Museveni yamutumye bwe bumulonda tujja kumutta ne Kyagulanyi sebo gwe musajja gwe musirikale gwe sijja kwogera ko manya webereremu sigwa asoose kwate mundu bayinza okupiga nga nze tonnampiga ne bakuba ku mutwe nedda ebyo bye mukola effujjo lyamwero ne mujja nga munoonya ebyokulya n'olowooza nti bw'okwata akamundu oba wakitalo bw'okimanyi nti nange nina abasirikale abakulu benina wempita mu ggye ly'eggwanga nolumpuliddeko nga mboogerako gweyinza okujja ne olowooza nti obakuwa akamundu ne babawa buno bwa assignment n'obulowooza nti oli wa kitalo nnyo ojje weewere okutta kasita wabyogedde mu lujjudde ne famire yo bagiyigga ati gwe nkugambye oyina ku butambi obumbuulireko kubanga boga nti butambi ojja kufuna sebo n'ebikyamu ebanga babikola bwe bityo bikyamu I thought eggwanga lino lirina okubeera nga tukozesa emirembe egiriwo tuleke kwewerera abantu kati nange bwe naalibadde nsuubira kubanga politics is competition kuvuganya bw'owulira nti oyagala okuvuganya ekifo kye jovuganye naye gwe nojja muyuza ebipande byaffe mubisalamu abamu bewera yewere eno n'omugamba ofiira kigwe gundi Uganda tetuli ba bulijjo naffe bwe bondaba oli omuntu okyaba ndi ensogiraba eri nomo oyagala kukiddamu bakitegedde naye njagala kukulisaayo nnyo abantu baffe bonna be tubadde nabo mu great trek ey'okunoonyeza His Excellency Kyagulanyi Akalulu mu Luweero ffe tubadde nga tugamba abantu nti ebyobufuzi biringa byamaguzi buli omu aleeta kyatunda otera okugenda wali ku Hamutawa manyiwo si buli muntu nti atunda ngatto kwa Mutawa waliwo abatunda engoye kwa Mutawa waliwo abatunda tawulo waliwo abatunda zino sneakers omuguzi najja n'agula ne mu politics twabagamba sell what you have sell the ideas to the nation kubanga ngawe tuli botunulira eggwanga lyaffe nga Uganda we lifaanana tuli bubi nnyo mu byenfuna abantu baavukungu ffe tukkirireyo omanyi ebiseera ebisinga mugenda ne mutugamba ng'abakaba parliament lwaki temusiibeeyo mu bantu omanyi obwavu obuli mu bantu nga n'abamu tebasobola kweteekako kwetuusaako ddagala ng'oli ali mu nnyumba obulwadde bumuluma naye nga tasobola ku affordinga medical bills n'abeera omwo ne bamuyiza abalala abaana bawumudde naye ne school omanyi politics is about mobilization the more you mobilize kwa bano twabagamba nti ffe Luweero twabasibula whether you like it or not so bano bannansiku anti atenzo ompita munaki nange ndi munansiko sebo zeni nalabye ne Jason Jeno Sejusa gwe nalimanyo oba yafana okufa nga tweetinga mbuno bakwata abaana babadde bakutte ebiyuni ebiringe tujja kujja kwekyo njagala kiri kakati fe Luweero mwagisanikidde nesitama bwe yagize ne tubagamba nti kakati mwali mugamba mbu ye Meka yamwe gwe kyagiyita Meka yamwe mwali mugamba nga mutuvuma nti abo simanyi bayaye bakola ki we did our mobilization for some good time kwanze nakugamba nti as much as of the opposition we mobilize people kubalaga ekiriwo ekigenda mu maaso abantu bavuddewo bano bonna abantu be bannaluweero nga baliga mu munyeera bwe buti bonna waliwo baafanda abasoose tusanga ne batukuba mu tiya gaasi kulale yabadde esooka mwatuyisiza binaye njagala kwebaza there are some disciplined professional police and army officers kubanga abamu baze ne bagamba what you do is not right era ndowooza walabye gye kyaggweredde tiyagasi twadandise ne tiyagasi naye kye twagweredde twabagambe nti mumufaaki mu politics aliwo lwa kumobilizinga eno babadde baziyita laale kakuzi omanyi kye bayita laale kakuzi laale kakuzi eyo kinyeenya matabi ye yabadde Luweero mwabadde ne laale kakuzi twasoose kulangirira nti olunaku
lwalaale eyo is a public holiday in Luweero and surrounding areas. Ndowooza era wakirabya amaduuka gonna gaggaddewo bonna nga banyeenya matabi. Nga bazze kulaale kakuzi. Nga bazze kulaale kakuzi. Kinyeenya matabi. Kinyeenya matabi, kinyeenya magi. Laale kinyeenya magi. Yabadde Luweero. Nalabye abantu. Kati nawe kugamba Commander 001 Luweero omulabawo wali Lutamaguzi omanya nti biganda kuba byanjawulomu. Era twagaye bali abasirikale nti mwe mulimu gwammwe kuuma mirembe. Abantu nga batevunya butevunya nekkubo. And the kind of discipline njagala kwebaza abaana ba NUP, especially foot soldiers, discipline jemulaga ne bwe basimuyo ng'egudde bagikulangira ne bagikuwa bali bwe batevunya butevunya. Kati muddemu mwogere mu obukundi obubadde bulyako Museveni sente sibairo Luweero for Buganda for Museveni. Twabagamba eri ludda wajje mwogerako kujjako eya AI muyinza okuba ne Buganda ya AI ya Museveni. Kati baga Buganda for Museveni. Luweero kyekimu ku bitundu bya Buganda for Museveni olwa. Oba Luweero tekyali mu Buganda. Naye yabadde Buganda kwe. Yabadde Buganda eyo yennyini gye bayita Konko. Oba twabadde mu mambuka. Ng'abakadde bajja, abafubuka bajja, abakyala bajja, abasuubuzi bajja. Twabagamba nti ebiro bye tulimu buli omu atunde ku mudaala gwe. Buli omu atunule ku mudaala gwe gw'okukuba essimu n'otandika okwemulugunya eri Lutamaguzi musimanyi mutandise okutuprovokinga nga muyombayomba. Tolina kuyomba, you also go and mobilize because sente tulina sente. Abantu babadde bazze kukola kibano. Abantu babadde bazze okulira ku njiri ey'okwenunula. Luweero kye kifo ekireeta buli gavumenti. Obadde tokimanyi. Every government of Uganda comes from Luweero. Wali weebuuziza nti lwaki olubiri lwa Buganda olukulu nalwo luli mu Luweero? Wali weebuuziza luli Bulemeezi. Olubiri lwa Buganda olukulu luli mu Luweero. Amin yali uluddawa. Yali Semuto yasomera Semuto. Yava mu Luweero wali base ze. Genda obuuzeeko ku Obote. Genda obuuze ku Museveni. Kakati ne bano bonna abalala ffe twabagambirawo nti tutandise tusimbudde. Luweero yasimbudde teri kudda mabega. Kakati namwe njagala mukubeko kulaale mu ababadde bagamba njagala mukubeko kulaale yo kinyeenya magi. Abeena alemu njagala mukubeko kulaale yamwe kulaale kinyeenya magi nga gye walabye ye Luweero. Ogikubeko nawe amaduuka gaggalewo gonna gaggalewo nga buli kuba erijja lyonna likugamba tugenda wa Mulokozi. Emiti gyonna gijjule abantu. Babadde bagenda wa Mulokozi. The new message, the new hope. Okuzaamu abantu essuubi nti newakubadde tufuuse momboze mu nsi yaffe we can regain ownership of our country Uganda. Ekyabaleese kuwulira ebigambo ebibazaamu essuubi era ne tubagamba nti Uganda belongs to all of us. Twagala mufune emirimu nga temusosoddwa mu mawanga gamwe. Twagala okulaba nti obugagga bw'eggwanga bugabanyizibwa kyenkanye. Twagala okulaba nga buli munansi azibwamu okuweebwa ekitiibwa. Ne kati rule of law was suspended. Kati owulira orders there is no rule of law currently. Kakati ne tubalagako n'ekifaananyi nti newakubadde abantu baali babagamba nti Kyagulanyi muyaaye naye mumulabyeko nammwe mumulabako obuyaaye buli omu ng'avaayo agamba tumulabyeko n'amaaso gaffe tetukyalinamu kubuusabuusa. Ne ba Thomas abaali babuusabuusa nga bamanyi nti simanyi bano babbi bakola ki. There was a lot of discipline, a lot of listening, a lot of messages ezateekeddwawo lwakuba nti kugundi kulaale ne yasembyeyo time was so limited intino messages singa nezino zonna laale zazze nga message etambula. Kati ne tubagamba n'obagamba bali nti tetwetaaga kuddayo kuwulirako weenaalemu yekiina mu Luweero mekka waabwe twabagobyeyo. Era mu budde obwo nga bw'ogamba oweenaalemu awanika omukono nga tasobola kuwanika mukono. Luweero meka ya NRM yagenda because Museveni we yajja bateekawo amalala. Kasita weerabira abantu abakufuula kyoli
ne mutandika okukoma mu bitundu ebyo ne mwefuula b'amalala ne mutwala ettaka ly'abantu abantu bonna baliyo babonaabona buli omu gwe batatwa buli omu ali asuulirira ku butaaki olw'akabanja ne mwavuwaza abasacrificing obugagga bwabwe ne babawaako ne mukomawo kati mukola effujjo mbusebo baagala kubba kalulu wano mu Buganda ye pulogulaamu yaabwe nalabya abantu nga bali bati omu ku omu gwe mpaaye yakubyeko kulaala eyo nakugambye naye anamiridde ekyamazima natunudde ng'abantu kuteevuunya olaba naawe atatukkiririzaamu naawe walabye ku kuteevuunya kuba ebiseera ebisinga bwe tubagamba mugamba eyo AI eyo AI neffe twabagambye please come and listen. It took us some good time. Yes, netubaga musoke mulye kubanga for us we have spoken a lot to you people. Abantu mwe mwajje waffe nga bwe mwali mufaanana. Message je bazzo okuwulira yeri. Message yesuubi nti tugenda kweddisensi ya Uganda tuli buwambe. Yes, bali nesuubi. Ne ntandika okulaba. Mwami Kyagulanyi batandise okwogera bonna ne bakola. Ne batandika okuwulira message of hope. Twabagambye era ne His Excellency Kyagulanyi twamugamba nti bano abantu bonna boolaba balina ennyonta. Ekisooka ewaabwe wonna abasinga batutteyo. Ekyokubiri bano abasajja balowooza bwe baafuna emmundu baafuuka bakatonda. Balagira ono bamutemule, ono bamuteeke mu kkomera, ono bamukoleko effujjo. Can you imagine abaana baffe bangi be baakwatira embalala n'abalala innocently bonna bakyali makomera nga ne mmwe mwagamba nti one of the rules gundi ezabatwala mu nsiko reason number 1 was the suspension of rule of law by Obote. Ne bagamba ensi ebeeramu etya nga terina mateeka ne kati bye byabatwala mu nsiko is what they do. So kati abeeruweero twabagambye nti mujje muwulire olwaleero lunaku lukulu. So Muluwero bweni yabaddeyo yabadde public holiday eruweero nakaseke nakasongola abantu tebakoze n'amaduuka wagalabye nga bagaggadde amaduuka bagaggadde n'owakatale ng'alina okwerekereza okujja okuwulira message kubanga abo abantu sebo bwe walabye ne bana abasajja kubana abasajja bakozesa billions of money okuleeta wekyongeddemu amaanyi abantu abaafunanga emirimu leero tebakyafuna. So twabadde ne message yaffe era njagala kwebaza naddala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu kubanga tubadde nga tumugamba preach message of hope era ffe temutusuubira nti tugenda kukola revenge. Museveni singa akkiriza ne banne ne bagamba nti babawangudde ne badde ebbali bulungi, we shall protect them and their properties including their families. Bwe bana resistinga nga bwe baagala okubalowozesa nti bakitalo nnyo, the end result is obvious. Tewagenda kubaawo muwanguzi. Luweero yeetandika. Honorable Tamaguzi. Luweero babadde nga batuga nti yes bwe baalwanira kituufu bwe baakolera bino byonna. Baalwanirayo naye ensi abakyawa abasajja bano baafuna amalala mangi nnyo. Ne mukomawo ne mutukijjanya abantu. Bannaluweero ebikoleddwa gavumenti yonte babiraba. Ate kubanga okujja kwe twazze kwe bazze. Walabyewo gwe bakaka. Nedda. Buli omu yabadde ajja n'abali mu gavumenti nga temunnakuba masimu kukulumira Lutamaguzi. Mwali ebuuzizza nti abantu abaali nga abafa baatwagala nga baalagawa. Mubawadde ekigwe kiki kyolaba mu Luweero ekyo weenyumirizaamu ng'oggyeko obukunkumuka bwe bawa abana abamu abakubi b'engalo nga bo balina okukuba mu ngalo kubanga kabonero akalaga nti abantu kabonero ddala akalaga enkyukakyuka gye tubadde tubuulira nti bulemeezi myufu bulemeezi ziredi bw'oba ojja osaatuukirayo n'ebikya envuubyo sinnaba kulaba raale yonna mu Uganda efaanana yaawo kugambye komanda 001 Luweero wamulabye Triangle Lutamaguzi kasita omulaba nga akulembeddemu wali wabadde osuubirawo ki faffe twabagamba this day is public holiday tewali kukola buli omu ajja awulire message lwaki twetaaga okwenunula nga bwe baawuliriza Museveni ne kakati ono Kyagulanyi we bazze okumuwuliriza what message does he have. Notandika okulaba abantu abamu they are panicking. Why are you panicking? Who is panicking? They were panicking over nalabye statement ze bakola nze gani aba nene
basatu bakubidde ekiro omu yankubidde ekiro matumbi budde saa 8 ababiri ne bakuba nga bekyanga ne mbagamba please you have the resources go and mobilize also tocha musebucha si kuchamuka abantu tebakumaze nedda si kuchamuka kubanga kakati singa twabadde n'abantu 5 wali badde ogamba ki singa twabadde n'abantu 5 nali badde joga nti mwafunye 5 wali badde ogamba nti abo bafunye abantu 5 era kye tugamba bana abasajja twabagamba nga please listen to the wananchi nze nakubuulirako jjajjange omu yali mulwanyi historical omu kuba historical abatosuka namba 3 Dr. Jaka Luyombe yayamba Museveni buli kimu namuwa obugagga na buli kimu ne yafaako aba olumbe lw'abasajja bano ng'abayita lumbe then yali emotional omuntu akukomya n'omuyamba nga bwe yajja n'akukomya bakomya Luweero ffe mwatukomya mu Luweero era kyewavudde olaba bwe bajja wali erulinga bazze nsiba nnyo nga nti olina okuba appreciative objective era nze kuba leaders abasinga okuba objective tosobola kugamba era nze sisobola kukola singa wali objective singa nti Luweero oba mu Bulemeezi waliwo ebikoleddwa ebirabikako n'ebikyabulamu nawe oli w'amawulire ate otera okugenda engoma eyo ewoono ani ono Bona Honorable Nyongole Bona waliwo omusomesa atutusindikira message Bona otera ogenda engoma nawe osobola okubinda gosanga nze nina compound eyes ezitalaba bulungi bindageeko nawe bindageeko ate byetaaga kuwikula kitabo gwe joyita bintu biba visible nze nkugambye waffe eddwaliro tulinayo eddene Obote yali tulekera Nakaseke Main Hospital Obote yali tulekera ambulance akaliyo nze nakasaka mu parliament kaliko Nakaseke South County era abeena alemu ababadde bagenda abafunya akabenja abamu ne bafe Nakaseke abadde bagenda mu bikujjuko byabo newo ke bakozeseza kati olosinga saliyo mu parliament kukaleeta ambulance ako gwe ateko n'abasawo abaliyo anti nkugambye tigendo era Obote yateeka abasawo abaliyo anti Obote era Lutamaguzi yakola renovation y'eddwaliro eryo nze nzisa mu parliament nawe oyagala kubeera nga Lemani nasanga omusajja eyo ng'asiriwaza abantu ngenda kubawa ekkubo ne mubuuza nowaawona asinga ne minisita teyeegabira kkubo naye ono waawa ng'alimba ngenda kubawa lino ekkubo liwe chorus temuyina amasomero mu Nakaseke gye batemera keesi temuyina amasomero mu Nakaseke ngaggali gwe mpaayo ku masomero g'olaba nti we are proud of them essomero lye twali badde proud yali university y'Embalala University of Science and Technology y'Embalala World Bank yagituwanga olutalo luwedde Museveni n'agigaana ogiteekera naye kankubuuze Honorable Lutamaguzi anti gwe nkugambye ng'ow'amawulire ali objective nange leero kankutunuzeemu kamera show me the objective things nawe ng'oziraba objectively nti kino kye bakoledde emyaka 4 gye baalwanira mu Luweero y'ensonga lwaki abantu babadde tebalina kujja wa Kyagulanyi Luweero teri mirembe emirembe bagirya gyegiriwa be baasiikulanga ensi bwe baavaayo mu nsiko kyalabayo obuwanga bw'abafu agwe nkubuuza bwe baava mu nsiko zaffe okyalabayo obuwanga bw'abafu bwe bali tebanajja mu nsiko walabako ku buwanga bw'abafu Luweero oba ebijjukizo by'obuwanga Amini yali mubi nnyo nembuulirayo ekijjukizo ky'obuwanga ekyali Luweero ku mulembe gwa Amini Obote yali mubi nnyo Obote wanu naye tulage eyo nga bano tebanajja kusiikula kulekayo buwanga bw'abafu Obote obuwanga bwe yali aleseeyo ewaffe ebijjuko egundi ze twalina eyo namunkekera waliyo Julie yagulanga emmwanyi who owns it today olwaleero tulwanagana nabo bataddeyo amapolling station gaabwe ag'okubbiramu tugamba byabakama agajje mu budde naawe mbuulirako ng'owamawulire nti kino Lutamaguzi okumanya oli wa mutima mubi kino abasajja kye baateekayo emyaka 4 nga bafa duka mkubuja ani yaletanga panda gali ate bano government ne yanti bano bebaletanga panda gali kati gwe bakubulireko olaba basajja beralikira bavuka bakute biyuni ekiyuni nakigira wali so panda gali bano benyini be bamuteekayo no tambula gasijja bwe bava mu nsiko kyalaba yo panda gali anti stable agents anti batya which is stability are you talking about Golo kuba toli mukomera tolinayo bantu bali mukomera tolinayo bantu batibwa nekwezo nali era njagala kusaasira ko nnyo mukwano gwange kapiteni Mike Mukula namulya naye akuba omulanga sebo njagala kusaasira naye golina omukiso wote yagenze wamufulumize ebweru nga akuba omulanga nti omwana we bamuwadde obutwa naye njagala kukikonda eminga
nalabye abantu nga bakuweereza messages obusagwa nzoli yadde oli NRM mukyala muntu mulamu y'omu ku bakyala abaganda bemanyi abali extremely sober mukyala w'oyo mukula waayigira naye bwe nalabye nga n'omwana w'omukuba honkozi NRM mukula ng'akuba omulanga nti owange naye badde alugeze ensi nemwerekereza ebikompola bazuka nengamba abaaye omusajja munamumalako n'ebyewungula nga bamuweereza protect your gain kakati netumuga kisebo go you are very lucky nti owosobodde omufulumya eggwanga yamututte oba Isirayiri mbuba mununemu kakati ffe abatalina bakasente katwala baffe Isirayiri omusajja gwe omu ku basajja abagagga bamuta basajja balaba mu lunyankwe tumita basajja bareeba wamulaba ko basajja balaba bashija bareeba yakuba omulanga n'agamba maama we yamufulumya n'amumalirako obukadde bwa $6 nti nakuba omulanga nti terabanga sisimu ya byabulamu yafanga yawalwenga ate bano tumanyi be ba honko NRM honko uliranga nabo batandise okukuba omulanga kati we nalabye mukula naye wali badde okondeminga abaana bo abawagizi bammwe abasindisiza zibazoka tosobola sindika zibazoka amuna ali mukulajana bazoka ziri nomo kati olwaleero n'ofuna akabenje ngoli mu kitisati ky'enaale anti ndaye mbadde nkugamba gundi ya feri it is funny these days nti omuntu afa abantu ne batandika celebration naye nze nganze omubaka wa parliament naddala omukulembeze I was hurting and aba mukula atwala omwana we amuddusa nze ate njawukanako ku balala kuba statements zange baba bazibira ne bagaa nti omusajja ono naye sebo you are very lucky nti your son Honorable Captain Mike Mukula, you're very lucky that your son survived. So many Ugandans have lost their lives mysteriously mungeri eyetategerekeke eryawo kati mu Uganda buli omu yeekengera munne era ekyo twakibagamba kubagwa wali obaddeko minister nti eno ye government yokka ekyatwewunyisiza wosanga ba minister nga buli minister agenda mu State House nga balinayo cabinet meeting ng'alina ekindazi kye mu nsawo anti nkugambe nze kati kankugambe president's office eri opposite parliament obadde okimanyi tino nti cabinet olumwetera eyinza otuula ku parliament awo nola bibindazi mu makooti minister ngo wesefu samukebera amugamba kino kintu kindazi kyange buli omu yeekengera munne Jeno Museveni yekengera ba ministers be ne ba minister bekengera bannaabwe kakati bobeera mu nsi nga buli omu yekengera munne nga buli omu tamanyi kiddako we want these people nti mwe mumulyawo mu lusaago n'ebiseera bigenda tuuka nga buli omu tamanyi kiddako ebiro bye tulimu tewali amanyi kiddako n'abali mu State House bagamba oba kitandikirawa n'abali ebweru wa State House n'abantu bano abalala kubanga if you see such big people like Mike Mukula the NRM honkos naye nga polisi kyanoonyereza ali yakola effujjo ku mwana